Nvubi. Andi kakati abantu tebenkanankana. Simon, people are different. No, you're good. No, yes, that's what you want to say. No. Zendi mutono nyo. Abantu tebenkanankana. Alright, kale the SML News kuoli omukutu gwaffe gagadde. Nga bulijjo nkulamusiza nnyo nnyini ddala yonna gy'osinza okutugoberera. Balamusiza bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga nammwe abali wano. Beebaza mmwe n'abalina emirimu egy'enjawulo gye mukola naddala mmwe abakyasomesa abaana baffe abato. Bagamba no bulijjo okusomesa abaana mu Uganda kati gufuuse mulimu munene ddala. Bakusaba ensimbi okola olukoloddoli lw'ebyetaago olinga asetinga supermarket. Naye mbalaba mugumye abaana basoma gye bali kimalamu amaanyi ti abaana baffe basoma naye tulina n'abantu bangi galina abaana abaamala okusoma ze bayita diguri emu bbiri naye nga akyali nabo mu nnyumba bamusaba sabbuuni n'ebyokukozesa. Eyo embeera mwe tuli kyetaaga okudda ku meeza kwe tuteeseza okukyusa mu bye tusoma ne bye tusobola okukola. Abantu balekerawo okusoma nga basomerera mirimu, basome nga balooza kufuna amagezi agabayamba ku ekyo kye basobola okukola. Kale mbandiza nnyo mu y'olwaleero nze Simon Yanga Lutaaya ndi n'omugole wammwe General Moses Bigirwa, award winning top political analyst bakamala okutikkira. Baga nti mmwe ba netizens mwalonda nange nga ndaba kubanga obubaka mwabumpereza ku masimu kwe buli ku mukutu na General Bigirwa yasinga mba political analyst mu Uganda. Waliwo omuntu omu omutima omubi yagenda nti ano omwaka ogwo temudaaga kulonda era Bigirwa yanaaba asinga. What type of life is that? Tunalonda. There could imagine another person who is even better. Of course. You never even know maybe the evaluation tools were not right for please examine the tools. You never know better tools could come next year. Na yeye yaga nti yakaluluka akomwaka guno. Nakomwaka ogujja tetulonda. Era Bigirwa yanaasinga. Yewalwa era n'omulala yankwedanga nti Bigirwa ng'atukoze bubi. Mumaze okusaba mugende mulabe jjajja. Omusajja bw'akutta akazindalo ate yessamudde jjajja. Bigirwa ayagala kufiirawo bw'atyo. Nga nti omanyi Busoga ewaffe bantu baba n'eddogo lyabwe. Maybe naye waliwo yamulogerawo bw'atyo. N'amusibira. Naye njagala kuyozayozesa. Kulikira ddala. Sebo kkiriza nange ntwala okusiima kwange eri abalonzi ku polling stations ez'enjawulo. Polling station ya SML News balonda siwakanya akanda kuwalira nga basika bwempalira bwe basira nti okay polling station eno nagiwangula n'ebitundu nga 7 abisukamu n'okweyongerayo 9 ku buli 100. So nasulamu 2 basatu. Ndi musanyufu nnyo kulabika nti mwanteekamu obwesige. Kantu kalinga akatinditini naye mu record kagenda mwogeza abantu boogereeyo no balonda ddi uvote kirungi biri open ku mikutu genda ku line olabe webiri sosola kubiwakanya genda ku line olabe akalulu kansi yonna abalonzi abala bali mu America ala bali UK polling station yateekamu Betty Nambozi yali yawe wange tebamuwandiikako bawandiika balaba kasozi eyamwami Kwezi yateekamu Betty Nambozi. Neya polling station ya Extreme MS ya Megatron eyo mnabiri Nambozi yampangula. Okay ate ya Luwaso Luswa yateekamu Nambozi Rumushana Mukasambidde Sewandaji nange nenjiwangula polling station zonna noziwanga. Okay so ndi musanyufu mwebale nnyo mwebale ddala oyo eyagambye nti olu point gy'okozaawo n'omwaka ogujja balonda no omwaka ogujja Katonda atuwa obulamu nze nsaba nyongere okumaintaininga standards by researching, coming out with the current affairs, producing more facts. In fact naye waba ayagala abikole
oyogedde kati ololesa olugenulo oba abeeko mulagwa ayagaliza abikole atuleetere facts ku byayogera kyo kyewawangudde okyewulira. You feel you are making a political analysis worth this celebration? Yes, because nina abantu analysis gwe mbadde nga mbalengeza nga tebanatunulayo okugeza tewali kyampanguza award eno nga ensonga y'obwa speaker. Abantu nabagamba nti oyo si candidate. Wakyogera nange wanga si candidate noga oli mulalu ninga sebo nadde ekyankwanzi ninda ninga nti ono candidate mwali ninga nti omusajja tayinza kuva mukyala ku byamukoledde atambudde eggwanga lyonna. Abantu ne mbagamba nti ebigambo bya jjajja nabirabye si candidate wabitankana yadaalumira yadaalumira ekyo wakyogera nti yatamye nga tamalaayo ku nsonga gy'aliko. kyekyo ekigambo kyokosa ekyoluyaye naye nti okikoza nti nga tamalaayo nti ebigambo by'oluyaye saagala byadopti okitegedde. Era jjajja nankola bulungi byonna n'abiteeka mu nkola nga we nabibala nga wadde nno ogitwala omubala wakola kubanga nalabira nze namulaba nga si candidate kati ate nina ka info kenagwako mu netiwaka zange ez'enjawulo mu bisowaani byange yali yamugoba 2024 ogoba speaker Anita 2024 yamugoba era nasindika ekito bambega be bakole research bamuwe research amala ne bamukola kwoyo gwe yawa both ne kumumyuka who is the favorable candidate 2026. You mean judge alina both mu birowoozo bigiro omusajja yennyini akugambye nti he was yakiyise accidental speaker ekyo yagambye he's the first speaker to be dragged into the chair, to be forced into the speakership. How do you tomanyi ne mu 2021 yamulinaawo mu kufako n'akita n'amuviira bamusuuza busuuza tewali teyamala nazzaako bikola biraga nti akyali interested bano yabawa obudde ne chance bavuge teyagala kuleeta crisis y'amaanyi mu decision making naye nga yamulina kati by 2024 yali amugobye mu mutima. Kankoze ku political analysis n'ekirabo kyaffe kye twawangudde ojjukira nga Honorable Meraga nti bannange njagala nze ndi mukozi wa gavumenti njagala mbeere ku record saala kuba bantu bitiibwa bitaliyo ono si genero w'amagye naye genero w'ebyobufuzi. Wakiwulira? Nakiwulira. Kati nga ye tebamuvumye singa nze nakyogera bandi nvumye lwaki ye tebamuvumye? Andi kakati abantu tebenkanankana Simon, people are different. No, you're good. No, yes, that's what you want to say. No. Zendi mutono nyo. Abantu tebenkanankana. Okitegedde. Era abaganda bagira olugero nti waliwo akasolo ke bagamba akabuuka. Kaba kabuukidde. Naye tokola ki? Tobuukirawo. Yizo gwa mu nnyanja. Zendi ku level y'ovumibwa. Ate nyikwakadde kwenda kuzoyogera mazima. Tonize na kuvaawo. Zendi mu level y'ovumibwa. Nammere tagiriimu. But you see, kati omukyalo oyo nammere Justin Nsubuga. Nze mwannyinaze. Era mpita mwannyinaze. Omuyita mwannyoko naye nga kati feeling za mweze busoge sira kinjogedde ngambye eki feeling za mweze busoge bino byobufuzi ebiriwo tebikola mbadde nkyayo kati njogedde leka naawe sibwezi nze manyi na verbal communication era oli mwannyinaze tutambuza mwannyoko Wanyoko okuva eddoba kati nga nyingidde ebyobufuzi. Mu byobufuzi you identify someone. Mwanyoko mu byobufuzi. You identify someone ne mutambula kubanga si mu byobuwangwa. Si bya buwangwa. Si ebyobufuzi bwe biggwawo.
ebyobufuzi bikyatambula ngamba obigwa olaba takyalimu nnyo ate nga biggwawo bitya. She's a politician newankubadde yamazeeyo, she's a minister, but era oyinza omubala nti an upcoming naye era yatuuse mangu akuba ku first 11 kati yeggwanga. Ali ku first omubali omupiira gukunyumira kirala mu majje na mupiira anti example zivaayo zanguwa okuzikozesa. Ali ku first 11 yeggwanga ne ku kabenchi wano ku reserve toliiko ayitika naawe nze alina awadi yeggwanga ezo togamba nti ane mu tiimu ezannya toliiko katebe tewayinza kutawadde katebe awadi naaligifunye tiimu ye nalemu yezannya kitegeeza tuli oli mu tiimu maybe oli bakubalanga ali mu tiimu z'ekyalo kati mukyolina okumanya kiri kimu gumanya nti yamwe tiimu ojo otambuleko nange gwe tiimu ojo otambuleko nange jo nabadde mu supermarket wali eri nga ngenza ogulayo enankayo omugaati nzire ewaka nengwa mu bawagizi bange babadde babeeranga wa ne bangamba nedda obadde otwala omugaati gumu akasawo akasero dayo olonde nga gwolonda okyalina obudde ogenda mu supermarket shopping. Yeah, I don't. The wife does that, my daughters do that. Nze ngende nnondo omugaati nsule mukase anti buli maka galina poliisi yaabwe kubanga nze bwe mba nzira yeewaka oli muwala wange Anthony aba tanaba kwebaka mala kutuuka alinda tata akomyewo atya nze mutwala ice cream kati omugulawo just buy ice cream shop. I cannot go shopping nonde sole mu sabuni sole mu kije I leave money people go shop. Because women love shopping. They think that is fun. Your policy. But me, in the evening, I go back with something. I pass by Kavera, a nearby supermarket. Jogala says, "It's a sebagala we are kumuba kaf sebagala." Oh, of course. Boda na Kavera. But si is a kuta brandi ye. Tikisoboka busobozi. Kakati nagudde mu basajja bange. Ne bankolako. Nokola shopping. Ne bankolera shopping. Ne bagimalayo. Ne bampamu n'amafuta ga mitwalo 2 nagamba bagiyiwe yaziza mukama wangu kuliko okulikira eddala toyanza sebo mwebale bannange mwewa okitegedde kati wowe oyagala okumanya nti kati yamwe person in Uganda you walk around with me nje kulaba musayeza agava mu bantu ntula mu restaurant okulya emmere ngenda okugimalawo nga wali wagisasula ekyo nange tukifaananya out of 10 times I go to have lunch I pay 3 times. You pay 3 times. Natera okungulira lunch eyo okitegedde kyebatera kumba tebampa sente enkalu misa ya birungi maliriza nze n'enkalu mbalamu bakuwa bamanyi ndi yalamaani ali yala nze baloza nakolamu wakola dda kakati abantu basobola okusavinga eggwanga lyabwe mu capacities ez'enjawulo oyinza okululuukanira okubeera MP okubeera minisita emirembe negikubula kituufu ekyo kubanga mbalabye abaliyo nga tebalina mirembe kituufu nnyo bangi obulamu ne bugaana n'ofa n'okufa kituufu we have buried MPs so kati tugenda tusiima Katonda kyatukoledde kuba yamanyi nze gwolaba nayagala obwe-MP n'obulamu bwange bwonna atezi simanyi oli nandabula n'okunda nefamire nga toyinza kuleka mulimu guno muyange what are you not getting kubanga nali ku NBS ng'ebikola obulamu birina olina omusaala olina medical insurance olina emmotoka olina weekly allowance olina amafuta ensi ekulaba ne field ereeta in fact nze field y'amawulire ekyannemeso gifunamu ennyo kutya kulyanguzi ninga dili kino kireke tukola bwetu kino kireke singa nkeera nembulira abantu ekibuga kinenge gye kikolamu kibuga kino kiri shirud ate from the top wanzikira project ya Sudiri bwe yatambula kibona kyanyama kumanya nti bano betulina nemanya kati nga bwe ndi kati mu government naye kinyambye okumanya abantu betulowooza nti this government does not work during the day
government runs at night. That have concluded. Tambula chiro. Bako ni bakera kumanya ndena kyolaba ebinene babitambuza ekire ebintu bitambula. Boxes z'essente zitambula. Can you imagine waliwo abantu abasigala mu office bakasaa mukago gw'ekiro? Public offices? Butereevu. Olina yango askari yamanyina nga jangu n'okuyingira kiro askari naggulawo noyine mwambuka kiro. Ensonga neggwa. We even have serious people, judges, ng'obuwala babukukusa kiro mu offices in Uganda. Bulungi nnyo. Kakati ebyo byonna bino obimanya okoze eki kati Katonda ate naawe ekyo kyakuwadde okumanya ebintu ebyenjawulo. Obimanya nebikumalako emirembe. Osinkana omuntu mu kibuga nga akutya lwamanya omumanyi omulabye naye yakola. So si kyalulunkana nnyo kuba Katonda amanyi byenjagala. Bwempyagala nga wakitadde? Sinaba kukita naye si kyali kyakufiirawo kubanga Katonda osooka n'okirowoozaamu lwaki akyakikummye nga teweesimbawo ne b'osinga obusobozi. Nga gwe olabo tebabulaba. Yes. B'osinga obusobozi b'ovuganya nabo ne bawangula. Gwe the most qualified ne kigaana. Mu nsonga za waadi lwaki nziremeddeko baadde bagamba nti ove mu poliisi w'e Busoga olumba ekibuga. Wena oli adanga nti muyanga weena ino nze manye wange yadde ayitayo buyitizi yayagadde ggwe. So saagala nga bannamawulire ojja ku mukolo kati ogwa ward waliwo abamu bye balaba n'ebayo bye batalaba bitubeerako. What's your take on that? Probably they are right because buli muntu yenna alaba nga Busoga enkozeeko disservice. Ekotogedde ekitone kyange ekituddeko for 5 times. Eremeddwa okulaba my value kiki kyendeeta ku mmeeza. Eremeddwa okusitula omutindo kwendowooza nti kwe yalitambulidde kubanga bakubanga Busoga nsitufu politically abantu ngaffe abantu nga ggwe twalibadde twawanguladde ebifo by'obukulembeze but wakyaliwo enzanya ya wansi kati omuntu yenna atunuulira ebyobufuzi akalulu tugenda mu kalulu ne bamugamba nti Bigirwa teyawangudde nti ani yawangudde nakati ndibuuza bannamawulire b'e Kampala n'obabuuza ani akiikirira Kamuli municipality abasakira wali ku parliament tewali amusongamu. Abamu bayinza n'okuloza nti yeggwe. Okitegeera. Bigirwa teyawangula bwe bitu bayinza okuloza nti yeggwe. And in public administration you cannot lobby. You cannot help your people nga you are unknown. Nga tomanyiddwa. Tewali akulowoozaako. Wekiri no you are right. Tewali akulowoozaako. Nange ne wakati mu government saawe no ganti muyangajje Museveni abatakumanyi. Ne bana abako baganda Mr. President bono balese waliwo omuntu alemeddeyo eri. They must know. If they don't know you in the village sleeping, nobody will look at you. Okitegeera. But nze abantu bakyanemye okutegeera how for them they take the things. I don't know because tosobola kuddira namba 9 katugeze mu kisaawe. You need the number 9 anakukubira ekitone ennyo goolo 28 kwaga obono atwala liigi. Ate gwe n'ogiteeka mu defender. Oba kale kwaje defender omulimu buli gwalufuna kuguyimiriza talumba. Akubayo obukubi bwatyo yakiriyalinga bukiriyalinzi. Tuyinza kubeera serious mukola kimukupanga line up. Buli kilabu yo netwa eyagala ebikopo bwe begula 9 egulo yasaza line. And if you have proven leaders, younger leaders like Bigirwa, like Simon Myanga Lutaya and others, no down playing, you know, no kolachi, no zanyanga bwobo yaga no leta abantu abatasobola understand ku competing ku national level. Okay. Tosobola ku developing at is it their problem or our problem? You ever get time to think about things okanga obaffe ekizibu nga tetusoma bulungi byetaagisa tetusoma bulungi
bantu betulimu. Maybe you could even say that in the first place we were wrong to get there. Maybe twatola message yanjawulo. Our message is weak. No, the fact is omwana buli lwava ku kyalo kati ngeri ewange gye banzaala e Budoola naye nti nvuddeyo ngenze Kampala. Kati nembaako byenkwasaganya e Kampala nenzirayo nenzimba akayumba nteekewo my identity n'enjawulo eraga nti omwana oyo yakulira ku naye agenze e Kampala alina waatuuse mu kwezimba. Singa abataka ku kyalo banemesa ennyumba eyo okubeerawo, that is not my fault. It is their fault. Balwanagana naki ne development. Okoze ovudde ku kyalo nojja e Kampala nokola no developing in terms of network, in terms of knowledge, in terms of money. Nogamba kyekiseera nzire ku kyalo nkole ki mbeeko nebyenkola. Okay. Bwe batandika okusuulawo emitwe gy'enkoko olemererwe okumaliriza project eyo, it is not your fault, it is their fault, because bw'otuukiriza ogugwo. The same applies to our situation. Twavaayo, wavaayo egadumire. Anavaayo. Navaayo. Nange Budoola navaayo. Naye ate ekya mu kivuga bubi omwo. Naye egadumire oyinza okugulagirirayo omuntu. Ekyalo kye bayita Kayira mba ku kyalo bakya Kayira omuluka Buyuge parish egombolola sub county gadumire. Lwaki weeyuna njogera ngo kyanguya gadumire sub county. Kakati buli woddayo bwoddayo okwesimbawo kitegeeza nti you want to apply some skills z'ofunye ng'oli e Kampala oyambe ekyalo kyo in terms of inspiration abo wakula nabo. You do. Yes, you do. Yes, you do. In terms of real development, you do. Because oyamba abantu bomanyi nakula abankwasa ensonyi nga bansa baagala kunnimira mu bikajjo naye ng'owulira ensonyi twali naye ng'ayagala kyasobola nti omusingi bate muntu wetu omusingi wati gwa 10,000 neno olipulangenda n'embuzanga naye ng'akola 10,000 omusingi gw'ebikajjo bwe gutyali wezaddi okitegedde nebwe nja kuwa 2 nga no bayomba ojja tupaazaako abantu abagagga bangamba ab'ebikajjo ne bangamba nti gwe oli kutonona kw'abantu oli kupaaza ningakati nga n'abali ku kyalo baagala bannaabwe bano basigale ku level eyo. You know langa you don't fit in that situation. Endowooza yo tebakolera you ninga kale nja kuwasa tusa olipaazya abantu bagagga bennyini kuja nti twagala kulaba ozukka ku makya basatu balya ninga bano tuze kugamba oli waffe twagala kwogera bubi ayi engeri gy'oli kusasulamu abantu b'ebikaajo omuntu omusingi 3,000 bayiza kutupaazya ninga bajja kumanya nti bakolera mmwe muli ba 10,000 nze ndi wa 3 nona batandika okuteekamu ebijinjijinji n'okita nsasula 10,000 nemwe bayita omusingi gw'ebikajjo ogumanyi 10,000 ngumanyi ebikajjo 12 mu buli kayole obuyole 25 bwe bukola omusingi. Just imagine that. Naye omanyi leba yeetaagaawo era bakole nnyo olunaku alina emisingi 15 waliwo gayi gwe batenda akola emisingi aga gy'emitwalo 2 olunaku ne bakaaga nti n'okulya kuli okwo oleeta chapati kikomando and you are like really what's it that we do? What could we have done wrong in our political planning? Have you sat down and found out? No, kakati ffe kugambye tetunenyezebwa tetunenyezebwa newankubadde bagamba abantu b'omu kyalo bali primitive bali tebamanyi bigenda mu maaso but omuntu
okumanya kimukakatako baide ebibaluma babimanyi babyogera ebibaluma babimanyi okumanya kimukakatako oteekwa n'okuzuula amawulire kimukakatako okubeera n'amawulire amatuufu so ffe si nsobi okuddira obudde bwaffe amaanyi gaffe obusente bwaffe ne tugamba katugende tukulembera abantu baffe betwakula nabo. It is not a mistake. Era njagala okutegeeza wekiba betroyo bo benyine be bakola betroyo ku baana baabwe. Back to the point. Are you going back to Busoga oba tuteeketeeke wano? No, you see, okwesimbawo nakwo because emirundi gye neesimbyewo at least I can analyze what will happen next and I can predict. Akalulu bwe kabanga kano bwe kabadde era bwe kibanga bigenda kweyongeramu n'okubeera ebibi okwesimbawo is no longer an issue. Okwesimbawo ekamuli oba obuteesimbirawo anywhere bwe kabanga kano bwe kabadde niwankubadde nga waliwo abawangudde okyegedde. I thought this election was fair. Tewagibaddemu sente ezibaddemu ze za bulijjo toza about money. Kyadde kirala nnyo. So it's an option that you may not even wish to stand again. It's also an option because bwe kabanga kano bwe kabadde nga kagenda kweyongeramu okubeera waasi naawe kenyini sijja kukkiriza kwesimbawo because oba tovaayo noti okuwalako ebigwa nti oluusi obanga avaamu n'ojjukira Kiirya Wanzala eyakeesimbawo emirundi 5 ng'agwa yawangudde gwa 6. Those are minimal cases, very minimal. Oyinza okuba nga toli mu ezo switching is an option because it's a waste of time and resources okugenda mu kalulwera ngera tekalina amakulu. Abantu ekisooka balemeddwa okutegeera omukulembeze eki eyaligenze mu parliament because kikulu nnyo kaliba kijje mwetaaga okubakiikirira eyo ensonga Busoga ekyaganya okugguka egaanidde ddala kakati okukooteeka violence ow'akalulu osobola mu managinga n'ebintu bibiri. Ekisooka ng'olina netiwaaka mu gavumenti ate ey'abasirikale abamalayo gy'osobola okufuna nayo ganya ogendayo. Okiwulidde? Network osobola ogifuna nayo ganya ogendayo oyagala network eyo ejje gy'oli but you know that network works. Nebulanga nti gendayo capture that network otugize ekirooto kyo ondaba nga akulyamu olwo. Ate lukwe lutya? No, waliyo n'abaliyo nga bakaaba because gwomu ku bo tebakuyamba mu kalulu fulaga nekulema era n'ogamba wayi bino ebyobuyaaye mbirabye sijja era wabala nnyo notakomyawo obusente bwobulala mukasembayo baali bakalinze okiwulire eyo nalebako kagaine aye hadi okukasembayo kati batwolakonze nedda ezisigadde abaana kabaziri ani gwe musiru wasigadde mwakasigale nga nti ate kyekyabulema lino kyemunaakola luli. Okay, that's right. Let us spotlight on the politics that you analyze. You are the best political analysis in this country. What has your analysis helped? Analysis yange nze ndaba nga waliwo wetuuse erina byeyambye bingi. One, 2021 2022 to 2023 paka nga mu September 2024 politics
abaali banalizinga politics wano nga bavuma buvumi. Yali wakuvuma, that's true. You're right. Abusive politics. No, kituufu baaganoga nti no tukoye kumanyako police alibime bayali kasiba nti we are tired of kumanyako politics. Okitegedde nga abantu bonna abalina sound mind bagobeddwa mu political space. That's true. Nga tebakkiriza kwogera, aba yakwogerayo ekimu bibiri ne bamwambala, bakatikkiro bonna babambala, tugamba buli muntu alinamu akategeera nga abayayi bamwambala. True that. Era bonna nga bali silent. Kati ne tugenda tuleeta. But you are part of that abusive politics. Ate kati n'alivuddeyo. Yali munuupu. Yali munuupu. Mwasooka ne mu kizimba bwe kisaba bakola n'ovaayo. Ekye mwazimba. Anti kakati mwatuwenduliranga embwa, mwatanga embwa ne zituula. Bw'okola ekintu ne kigaana, you apply another thing. Tofiira mu ki? Ku method emu. Kivula ne mu mupiira bwe mukola formation 4-4-2 negaana nga mukola 4-3-3. Kakati 4-4-2 yakola ki? Yali essa omupiira. Kati nereeta 4-3-3. Okitegedde? Wali mu 4-3-3. 4-3-3. Kati okuva 2024 mu November okutuuka olwaleero, at least ogenda okukebera ku internet ng'olabako abantu ab'enjawulo abanalizinga politics intellectually. Okitegedde? And with a sober mind nga boogera nsonga ku nsonga. Ne bannaffe bennyini abaali specializinga mu abusive language baawalirizibwa okufuuka decent. That's true. I agree with you nti waliwo kati political decency. Yes. Ebyokuvuma buli omu akakasiza nti tebikola. Tebina makulu, tebina gye bitwala. Achievement twagituukako. And then point number 2 about radicalism etaliko plan. People were exhibiting their radicalism mu politics wa. Naye nga teriko plan. You are radical. Naye nga terutambula. Naye nga gwoli mukambwe muzibu nnyo. Bantu bonna bakubye. Naye nga naawe tolina plan. Kakati ne tuleeta politics of reasoning. Reasoning ekutwala ku plan. Ogenda okumaliriza nga abantu babuuza plan y'olutale eriki. Nga teriiwo. Tukitegedde muli bakambwe. Ne plan eruwa. Plan y'olutalo. I think Dr. Besigye walemedde. Plan yo yennyini. Bw'aba agirina maybe yagaana oba yalema ogiguza banne. Tebaagitegeera. Tebaddeewo. Okitegedde. Plan y'olutalo eriki. Yes, ffenna Museveni tetumwagala. Twagala agende as yesterday. Naye tumutwala tutya. Wagga okugamba bugambi nti koma nnyoko. Ekyo tekimutwala. Bayisima Lubega ekibinga baakulukusa maziga. Ebyo byonna tebikyakola. Because nebona okulukusa amaziga kibanga kuwemula kufulu. Oyagala kuggulawo oyingire weebake. Kisumuzo kyagudde. N'owemula kufulu. Either funa ennyondo ogikono ogimenye. Oba noonye ekizulumuzo. Naye otandika ogimonkolera agagambo. Kufulu gwe olinga enankanyi. Kufulu gwe tesobola kweggula. Oh Jesus. Kyetubaddeko. Kufulu. Kakati fe okuva twatandika okwanalizinga ensonga zino using a sober mind, waliwo ebintu ebyakyuka. Bitutwala, bitugusa. Bisoboka singa bannange bategeera. Obuzibu bwenkyalina bw'abasambi bannange bukyali bw'amaanyi okutegeera ekyokukola. Anti kyoyagala bakole tekizza. Tekireeta, tekizaala. Ale kizaala kitya? Kyoyagala bakole tekibaleetera, tekibawa. Tekibawa. Then kitegeeza they are not in the struggle genuinely. Kitegeeza they are not in the struggle genuinely. What is the solution? Is to identify those who are serious. Tutambule nabo.
Let's do a summary of our politics as a country. How we progressing? Overall, total opposition, let us look at our politics. Because a political analyst means you must be neutral a bit, although you have failed to do so, but that is what it will require. As a political analyst of repute, you will be neutral. Now, you're bent. No, Kakati, are we progressing? The answer is no. We are not. Olw'ensonga constituency eyetaaga okubeerako limiti ey'amaanyi mu political arena yeeyongedde nnyo okujja ku forefront. Constituency eyo y'ey'amagye. Naawe toyagala constituency y'amagye mu politics? Anti constituency y'amagye erina okuba n'erimiti. Ku ddalu lino lye tulina, I would think... This is not ddalu. Politics yakula. We byali mu 62 si bwe biri kati. Tutya amagye nti, I don't know. You know, amagye is one section of government. They are part and parcel of government. In these African nations, it's yakula. If you sideline the military, they will topple you. Because you have had experience, eyabannafu abazanya ebyobufuzi, Bobote, Baamini, ng'amagye baagala gave mu byobufuzi gakole gokka. Tebawangala. Gavumenti ya Mutesa teyawangala, n'ey'Obote bw'etyo. Mbu babeere eri, mmwe mubeere eno, mubasalewo mubategeeze bye musazeewo. Because you need to know the change of our army. Amagye gaffe g'abaana basomi. Andi kakati kyenkulu. Bwe gy'osoma ku university olina bannamagye basoma mateeka. You are building personal army over national army. I am talking about national army. Temu national army temubeera. Okiwulidde? Yes. Kati let me give you an example. Kuwe zize zibeerawo mu West Africa awo, e Burkina Faso, e Mali, e Chad. Nigeria egenda erondo president omukadde. Arnold Mani mukadde yennyini. Kati weevu yali wali mu West Africa neeyagala eyingire Nigeria. Ne bagamba CDF Nigeria awambe. Because Muzeyi Tinubu mukadde nnyo yerabira n'okwerabira nti ye president. Mukadde ddala. N'agamba bamubinule. CDF were n'agamba no. Nigerians army, we are above that. We passed that era of military coups and whatever. We are now subordinate. We submit. We are submissive to the civilian authority. So I cannot read that kind of arrangement. Gemajje getwogerako. Kati naye omanyi kuweza Nigeria? I know. I know. Sure. Okiwulidde? I know. 1966, 1971, 1975, 1980s awo naona 85. Actually, kuze tuzenga tubeera nazo wano right from independence. Nga nabo bwe batyo. But as we talk now, bali ku museetu. CDF avaamu such a statement ng'omanya eggwanga ligenda kukula. So, kakati amagye ga wano teganabeera a national asset. Ebyobufuzi toli musiimu n'amagye wagatutuusizza. Anti gatutambuzza. Anti gatutambula twebaka. Gatutambuzizza tetuganye. Naye gatambulira mu interest za ludda lumu. Bw'oba oyagala okumanya professionalism ya wano mu byamagye, njagala okutegeeza wabeewo political change. Nga jjajja si yakirina oba MK nga si yakirina. Ojja okutegeerera nti bulijjo tetulinaawo magye. Tulina personal army. That is it. So kibuuzo kyombuuziza, are we progressing politically? My answer okugamba nti olw'okubanga fakiti eno zeetawaanya eggwanga ebbanga eddene tenabeera resolved. Therefore tetunakola ki? Tetunatambula nga bwe tukola ki? Bwe tulina tambula. Okay.
ndowooza nti ebirowoozo ebyo bw'obanga boobigabana nabo tebabigula watya ng'otandise obisuula eno mu bantu beyond akantu gendeku mu bantu ogenda mu rallies busoga eba tekuwulidde ojoyogera bino tulina ebintu kirungi kiri mu Uganda nti buli kimu tukirabye bikikola Moses Kasiba nti for example nga member wa parliament yagenda e Butambala ewaabwe gye bamuzaala ne batamugula najja Lubaga n'akulungula ebisanje Dr. Timothy Rusala Batuwa ow'ewaffe e Busoga yagenda e Budondo ewaabwe ne batamugula najja mu Jinja West ali kulunga ekisanje kyawe tulina example nyingi ez'abantu ng'ewaabwe tebabategedde ne bakwata area etegeera cause ne bawagira so naawe bw'obanya nti bannabyabufuzi leaders tebakutegedde how about making public rallies seminars conferences with the common people bano bali wansi maybe n'abali mu universities abalala I have not seen you appear in these universities yet from UID we twakola mobilization we I have not been invited but obuzibu obuli mu byobufuzi bya wano abantu balowooza they are professors byobufuzi buli muntu alowooza is a professor I'm telling you abantu baagala balowooza babitegeere naye nga tebalina kye bamanyi ate olaba omuntu akugamba nti talina kyatugamba naye nga tulaba nakuvaamu kigambo talina kyatugamba how can you make such a statement talina kyatugamba ng'omanya it's a disaster katufundikire episode eno ne Dr. Besigye for example kanandike n'oyo aganye okujja mu kooti leero n'agamba omulamuzi nti endaba yange y'ebintu n'ebyokola biraga nti omusango wagusala dda tugende mu maaso osome ekyo kyewateekateeka edda kirekawa Dr. Besigye ye ng'omuntu ate n'ekitongole ekiramuzi aganya atya okujja mu kooti aganye takyayenda kyawoza olwaleero azze agamba omulamuzi ali mu musango gwe kyayagala okukola yakimala dda akozeseza buyinza kyo obutajja mu kooti prison nerimo muri delivery yemuwawaabirwa bwagaana nti sijja genda obukola otya mumanya amateeka with the prison authorities tekisoboka anti aganye omusibe yeza kooti emusale bagere bamugamba ekyo bwaye agamba nti era kyemwagala kunsindika eno nakunzita nze nga yali abaddeko mu kaduukulu n'obuduukulu obw'enjawulo olunaku lwo olwa kooti toyinza kugamba nti oganye ogenda mu kooti n'ebigo bijiro bakusitula bijiro omukiga aganye okujja bakusitula ku kifuba omukiga aganye okujja and this is not a mayor musibe this is a military man you're talking about a soldier agambye sijja kugenda basalewo kyona kye banaasalawo kinsange wano kyekiddako anyway ekyo that is point number 1 nti nze mbuusabuusa mu ekyo ekikoleddwa kubanga prisons nga bwenjimanyi n'ogamba nti oganye ogenda mu kooti kyo ku bajeti yakyo kiba kwekiri ne mu record kiba mwekiri eba erina okudelivaringa by all means possible kubanga capacity egina but wekibanga bakikanyizaako n'atajja then nabo beetabise kubanga kyabumenyi bw'amateeka era ekyate ogaana okujja mu kooti kyabumenyi bw'amateeka it's a contempt of court era naye ekyo katukireka now yo okugamba obugambi nti sijja kugenda mu kooti it's a vote of no confidence mu judicial system abalamuzi basaanye batandike okubalembeera suspect tayinza kugamba nti sebo wekitiibwa omulamuzi sikyakulinamu bwesige kuwulira musango gwange gwe n'ogulemeramu
verdict yonna gy'oba ogenda okukola abatagina mbwesige tusobola okukiza ne bw'omuwa wini tagikakasa ne bw'omuwa wini agamba era yalibadde bweti yalibadde yantadda so tusobola okukiza buli musibe yeesaliwo omulamuzi gw'ayagala naye era etteeka liteekawo presumption bw'oba olina issues n'omulamuzi osaba n'aguvaamu that presumption is there. Ebyobufuzi bya Besigye biddawa ebyobufuzi bya Besigye nze kyemusaba kiri kimu kati njogera on humanitarian ground. Dr. Besigye alwanye ekimala nze bwe ngamba alwanye ekikola ki ekimala abadde mu lutalo okumala emyaka mingi yali mu lutalo e Luweero for 5 years from 99 up to today asika muguwa ne jajja egyo myaka mingi nze kyemusaba kiri kimu si ye Yesu ensonga aziveeko change bwe bayakujja mu Uganda Katonda jjagireeta mu ngeri yonna gy'anaaba asobodde kugireke Katonda buli kintu era kiri mu Katonda ate waliwo ekintu kyojja mu Katonda so Besigye akite Besigye nga bwe nkiraba kati kisooka akuze omubiri munafu society ekyuse ebyo byonna bigenda mu maaso asafaringa bwatyo waliwo abagamba nti Kabadi ali mu kwekoza and it is a very big number of people abalina that thinking nti Kabadi kati webanga society model eyo gyali mu kulwanira ngamba akole tactical withdrawal tewali ajja muvunaana akiveemu nkugambye afune engeri yonna gyakiwunzikamu adde Kasangati ne Lwakabengo yandikivuddemu n'akirekera Lukwago ne Lukwago naye kati wuuyo mulwadde is also incarcerated. Can Lukwago move Besigye's political journey to its conclusion? Besigye kyalina kyagaba ekintu kyeyalina Kyagulanyi yakikwakkulawo nga takimuwadde kati takyalina kyagaba ye nga kennyini yasigala yesubjectinga ku lutalo ye nga ye yakikwakkulawo Kyagulanyi akyambuzza bulungi kimulemye tekiri kuwadde okubuuza ekyo n'omwana omuto akola ki akiraba era ebigambo byasembeyo okwogera yagambye nti nze sinze Yesu sijja bafiiririra woba ofudde ku lulwo ku lw'eggwanga lyo oba okusiba bakusiba ku lulwo ku lw'eggwanga lyo tonkaabirira yabadde very clear. So let us look at the opposition without Besigye, without Lukwago, without Mwanga Kivumbi, and without Kyagulanyi. What is left? Muba mutandikira opiikingirawa. One of us ajja kuimaginga. Kati gwe lwamezi nawe okujja mu mainstream politics. And wakujja okola political actor of analyst. You simply analyze what others do. That's what the audience has chosen. You are their best political analyst. Me, kati ate tosobola kukola analysis nga toli practitioner. Because in fact soba ogenda zijjawo. Ngobera bubeezi eyo romushana nedda. Nze I am a practitioner. Nzikira ku ground ne ku benchiiko abantu mbamanyi. Nkubisa ekipande nemanyi obunanfuusi bw'abalonzi. Okiwulidde. Bakulimbye kino ogenda okukula boxing nga toliimu. Kati ba-analyst abalala tebabirina ebyo. N'olw'ensonga eyo Katonda agenda kuyimusa gw'anaaba ayagadde. Omukufu abaliwo. Omukufu. Said omukufe. Omukufu abaliwo. So webalira mbayinza okwemajinga. Why not? Yeah. Why not? In fact abantu balwanawo. Naye ze command ngisobola. Bulungi nnyo. Command ngisobola era
ekintu kyajjajja kubazaawo okukikwata manyiwo awamenyeka awali ebitulituli manyiwo. Bwetumaliza bwetyo byolwaliro ne General Moses Bigirwa twatogera ku mboozi kukikulu ennyo kwe kumuyozayoza okuwangula award ya Best Political Analyst owa Uganda yalabeebaza abalonze. Oluusi Abaganda baga nti ogutaliiko mpeera gugwa na weebale. Tubeebaza namwe mwebale okumwebaza. Award yagiremedde kati ayina yakubiri. Waliwo nole yalonze mu maaso naga nti n'omwaka ogujja nagwo tugumuwe. Kalusinga kali kakuba bwe kali singa gwe wali ssente wa kikyuka ebyokulonda. Olabo olangira nesimbawo. Bwe tumaliza nze Simon Yanga Taya.